Kati olaba bano bannyaffe bwagenda osaba omulimu se bamugamba agenda alaba abakulu. Lwaki abatabalaba agenda abalaba endoba era neje baba tebamugambye ayina abuvuuka obulala bwalaba ku kyalo kati abaavaako kimukapyaki ate nojjukira bw'olaba omukulu omulimu ng'ofuna okira bukisimbuga naye kyembuuza ku basajja kiba kitya era nabo bagenda ne babalaba emirimu mizibu nze nava mu kunoonya emirimu Saalongo kyobalaba mu kakofini kange mwenfiire omwo mwenkolera kofini lwakuba tezikyatambula ennaku zino buli kintu kizibu nnyo tebafa nze mbeerawo ne sikola olunaku lwa mbeera nenfuna omuntu ne waba agipangisamu ne waba mpala isingimuwa kesi bagipangisa nze kisinziza ze kasitompa sente zange kati olwo bw'ogimuwa n'agenda ng'amawulire bagapangisa oli n'asomamu n'amala n'agawadde agajjamu n'akuuma bamusaamu batuuka eri mu nsimanyi Saalongo nfunirayo kasente nyongere mu bizinensi omulimu guggwawo nyamba buyambi kinkolere n'akamala kuwa sente eziriwa zinakuwa ogenda okuyiga emmotoka mugundi mu driving school atompanga za driving school sande saakuwa za kugenda ku driving school somero ki sukulu driving school sukulu nze nengenda ku sukulu sukulu ki tewansaba kano sente tuyagala genda kuyiga mmotoka eyo nagenda anti gye bayita driving school eyo yebala sukulu driving sukulu sukulu ng'oli ansomesa oliyo nga temwali mu bayizi balala nedda mubeeramu gwe nakuyigiriza nze sikigaana naye zonna zikozesa era nayiga emmotoka ogimanyi emyezi ena gye mmazeeyo nga njiga tata Sam yes emyezi ena emmotoka ninako bye mmanyimu olinako by'omanyi nina bye mmanyi ky'omanyi kale kagamba kati wentuuse nsobola okugituulamu bulungi nnyo nga eri mu paakingi